Wiiki ewedde Livingstone Ebiru yakimalako ababaka ba Paalamenti abatuula kakiiko ka Kosase bwe yategeeza nti yagaba enguzi ya Bukadde 10 bwe yali afuna omulimu guno mu kitongole ekirondoola omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS. Kalisoliso wa gavumenti yayingidde mu nsonga eno ng'olwaleero ono yeetute wa Kalisoliso wa gavumenti ng'ono amuweerezza butereevu mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuza ekkololo. Ono wabula tasobodde kusimbibwa mu kkooti era ng'omulamu Joan Aciro ayisizza ekiwandiiko ekimulagira okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana asomerwa emisango. More informations were coming in, so he was taken back for further interrogations. Nothing was withdrawn. The case is in court and is expected to appear on the 8th of August at 10 a.m. Wategeera era bannamawulire babadde bakyogerako nti Mr. Ebiru twamuyita okola statement ku Friday nga nnaku z'omwezi 21 naye teyasobola kujja era n'atubulira through his lawyers nti agenda kulabika leero. Okusinziira ku yafeesi ya Kalisoliso wa gavumenti agamba nti okunoonyereza ku misango gy'ono kukyagenda mu maaso. Ku statements ze yayogera oba okusinziira ku byayogera mu Parliament nti ayina byeyawa million 10. Twamuyita ye n'abantu be yagamba nti yawa, that is the members of the council, nitubona ne bakola statement. So Mr. Ebiru babanga akomyewo ku Friday kubanga twamuwadde bond teyalabise mu kkooti kubanga wali ebintu bye. Ono oluggiddwa mu kkooti atwaliddwa ku poliisi okubaako by'annyonnyola ku bigambo bye yayogera nti yawa ekyogyamumilo kya Bukadde 10 eri Charles Maseruka okufuna omulimu guno. Nga it's non-cash, talina kusasulwa ssente zonna okufuna bond eno, so netumuwa bond paka nga 4 August. So babanga aze ku 4 August tujja kubanga naffe tufunye information etuyamba tulege tukiteeke bulungi tulabe oba tuna proceedinga mu court oba tujja okwongera kunoonyereza. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.